we can also use law. If it is influence, mujja nategera nti abamu obusente tubuyina bubeerako planning. Sente ku sente kuba simu abatubeeza wate simu abatuliisa. Nze sijjangako nentembeeya okyatembeeya abazirina tebakyagenda na mu field abeereri n'atuula agendayo for showbiz. By the way, nze yatunda esumbusa zino naye olaba abaziridde we bagezze okyazungazunga mukasana left right and center ate n'obeerako ne kino ekibizzi kyo kino ekyasamu kyali nno kiwala kitegeerekeka ng'ekiwala kirina ku magezi tekiwakankula ntalo. Love by each and everyone. Ask yourself lwaki love yoyo omwana bwe baali baagala nga everyone is fighting for that person bamukyawo lwakatweka ako kyona kiri awo kiri out of shape kiyagayaga nakyo kiri muli kimmanyiira. Kirina okutunda essuuka kirina okutunda engoye kiri mu bizinesi ya mulala obusiru obwo bujja batuusa ewabi. Obusiru kirina eri okudda eri okutunda ennankani kitunda bitabo na nnyanya mu kifo ky'okudda eri kitunda ennyaanya kiri mu bizinesi ya mulala gye kiranga kyerabidde nti tekinnatuuka waali. God akutaddeko akasubi. You've gotten a family. You've gotten a loving man. Instead of minding your fucking business, you're in someone else's gundi. Gwe yamuwa erinnya, gwe yamulaga media, byonna obimuwadde tolaba nti wamuwa kingi nnyo n'okusinga ku ky'oyina omuwa. Buli omu omumanyidde olwanye n'entalo ezitali zizo obeera mu komenti ng'okomberera binnyo byo osinikira bantu ku binnyo. Okyali awo oduumiise otambulira ku someone's gundi kubanga oyagala bakusigale nga bakuwaayo 5 But singa wali omanyi amaanyi go singa oli wala. Naye buli kikazi bwe kiwakankula entalo ng'oyovaayo gegera ebinnyo. Get a life, bitch. Nze kiwala nali sikiinaako buzibu okisanga mu comment section nga kigegedde mbu nakyo kirwana ntalo zitali zaakyo. Mind your shape. Olinga abeera ku buugi bwa Big Pig. Nze mbambalaba buli omu. Mbambalaba. Fune komo. Ekyo kyemulaba ekyo ki Big Pig nali nkirwaniddeko entalo nga bakiri bubi. Ekyo ki Big Pig. Nga bakiri bubi. Ngense kiri bubi. Nenkiwolereza. Naye olw'okuba munaye kyalwala nawunga. Chikola mu kifo ky'oconcentratinga ku business you also make it big. Obeeri osiba ku kampuni ya mulala ozunga. Nankani bye watunda byalingawo. By the way, ntundegeni. Nange ntundegeni. Olumalanga kibwagulagama kigenze kiranze ebinyeebwa. Okola mu binyeebwa. N'ebikazi ebitalina bwongo bwetegeerera oli mukazi mufumbo obeera okyalawa bantute out. Ku sente z'okoze ku media engeri gyekwagadde n'ekusuula kaka bakyakutwala out n'omega nange ngenda out. Awo n'okuba obulango 5 ku mmere. Naawe omanyiira abantu. Please buli omu afune wagwa. Buli omu afune akatebe atuule. Bensuubiza mbagambye nkola live esembayo sibazaako mikono. Naye ate after nja kiwaamu time. We muddamu okulonkinga ate akaawo nga twetwalira ddala kuba nange sisuubiza bye siisobole. Nja baleka mwasame paka we munaakoowa. Naye ate nkusange engozzeemu oba wayiseewo wiiki oba wayiseewo mwaka nja kukuwa ebibyo. Oba olw'okuba kyekyakuyamba ne kikufunira omusajja ng'ensi ekulemi. Omanyi munnaye n'ebyo byonna gyebiri. You feel like oyino kibeeza kugundi munnaye wanzija ku lujja wanyamba n'envaako ensi yali ennemeredde nina enzaalo zange zintuddemu. Ani yali akumanyi nga tebannakuwasa? Ani yali akumanyi? Mugenda ne mweyasamya wano mugamba twasama naye nammwe mwasama. Your bullshit is all over social media. Agala nakkakuliira. Omanyi wabaawo omuntu akalculatinga n'agamba nasuulamu wange
teguggwa bulungi singa kale nali noono temutwewanikirako nnyo nze personally bambi temunnewanikirako nnyo story yange temulina kyemutamanyi I don't fake it to prove shit to you. I don't fucking fake it to prove shit to you. Nyewo nninyirira n'abakulu ndowooza mwalaba be nasookerako ne nkola nnaamwatulira ne mbagamba bannaaye sinti bye mwatukola twabyerabira. But we move on. We need to have healthy relationships. I'm not a person who holds grudges on people. You understand? Naye ate womanyira mu bukulu guno omumwa tegujja kusobola kusirika. Funako woogwa omusajja waaba akomyewo akulukuse funa pampa ne tissue yola si yakugamba ogenda osooka owakankula enzaala ewalala ojje ng'ozunga nazo. Silent as it is. Woba owulira akagato kakutuddemu funawo okatuuliramu obuguma amagulu sikuzzaako mukono. Ndowooza byebyo mwebale kujja. Abaavu bannange mwechwachwane mulifuna nammwe anti mumanyi ndowooza wosanyukirako ayina naawe ojja kufuna. Si weebityo webiba genda okole. Genda okole. Si weebityo webiba. Golowooza wonodda mu guno gase nze gundi tasobya nze gundi anyambalira nze palapalapala. Kyoba olaba mu church sinti buli omu avaayo muwanguzi. Waliwo abavaayo ne bagamba pastor gundi yannyamba nanzimbira golofa. Gwe n'ovaayo nga n'akazigo k'emitwalo 3 tosobola kukasasula naye nga buli lunaku owaayo ekyomutwalo. Kye kimu ne muzikiti. Maze. Maze. Ngezaako okuteekako naye kigaanyi. Chala munange. Kazi munange. Wanji baby. Ne oyagala kisaawa zino tukikuwa katikati. Kiweddewo. Maze okutala anti awo mbadde nfundika. Mbadde nfundika. Nyuma bulo ku mutwe ne gwatika. Nga gwe wenkuganda olwana entalo n'ogaana n'oli. Bagaana wano zibwana ne mulemerako mwagala okusigazaamu nga muyomba. Kazi munnange. Ndowooza kati kiwedde. Togenda kiwedde si kiddira. Gwe muŋŋambe nsirikire emmome ng'eri muli enneeyalira mu nga nze yagituma ssente zeekola. Kola ssente zo. Nedda ngamba ne simwana. Kati twogere ku ki? Kati ekyo kiwedde. Kiwedde. Mwebale kujja mutulabyeko nnyo. Tulabyeko nnyo tukyuse emboozi. Genda kwongeza ku magezi nnyina mangi naye ndi ku seculine. At seculine pursuing my studies. So nabalabye nga munjasamira ya obubanga banaye abantu abamu tebalina magezi mwana. Omwana namugamba nakoma mu sini ndowooza n'agamba teri muntu ayinza kusoma kintu kirala because I told them I'm a chef. Ndowooza owa senior futa sobola kufuuka chef. Musome. Go to seculine and learn. Nsoma kuba njagala mbeepankireko nga mulaba okwepanka we kuvanga kaddiguli mbadde nze ndi bulala. Nayongerako course endala in designing. Yensonga lwaki mugenda kundaba nga ndi mu renovating nnyumba yange. Mulabe. Oshegedde. Abala abatasobodde kufuna tebajja kufuna kubanga tebanneetuuka. Bakyaliisa baliise, bakyabasuza busuza, bakyepapatika ku business ezitali zaabwe all in the improving something. Okay? Waliwo ngambe full figure. No nyanja ate full figure nnyo anoonya search. Agala kuntwalako out. Bakutwala tondeka. Full figure money.
full figure mvumye embadde musu full figure mba manyi side jaba ino okukola ki okugwako nawana nze full figure tetwawukana embeera yemu kati muda yaba ino okubaako ne jagwa ate ekintu kirabe nga kigenda neze full figure simwinaako buzibu twewamu bye twewa ne kiggwa kati mulaba nsanyusa busanyusa onagambye online begging is the business kasa ebbanga lyonna mpangadde mbadde mpangalira mu kusaba sikiinaako buzibu I beg and get try it also try it as well nga mwagenze ewa Habby's Bakery ne mufuna snacks oba mulinda bidde abaana baddayo bize choino okumanya ndi wano lero kafuna sikula wanena abaana babeere nga baziryaalyako that ka package of 160 lero ndi wano kakungu lwanti abaana baba baddayo ku masiro nzija n'emmotoka yange n'enteeka snacks mu boot n'entuula n'otandika okuza sekinoomu nze nzigulawo buguzi onaani awoza Antonio snacks nja kubulookinga oba yansa ez'akalanga muddawo ne mutugana tetulina byakukola nze nnanga uliro nagambye olwo agambye Habiba toka wakupangisa motoka people are mad I said wow nawe genda okole ki genda weewole bondi tomanije zirima munaye ate munaye olekayo ssente kati imagine era kati ono bindoolo kuba asinga ono mugagga n'okusinga abantu kati gy'otwala ze ssente entono nyibiza batandikira ku emeka si 15 I don't even know simaina ibapangisa motoka but atashwa na bana baina mentality eno Luwi ransonga like bakula mu bulamu abantu abakulu ennyo be balina okwevuga barawo kulaba abatwe nga bavuga emmotoka ezebbeeyi batugambe ekitege ati bwalaba omuntu nga yeevuga kiyina engeri kimuyisa obubi alabya ddala nga etaso banaga I'm dating a married man ekitegeera mujja mugule snacks wama mpakinza wanu eno ndi wano kakungulu setemusesa Abi prosai chick obubele nga bwatsira naye ntudde mu kawundo ntudde mu kawundo accident ekyasobodde kukwata ndi mu kawundo mva mu maka gange Nila, I'm busy, Mama. You come later. I already told you that. Okay? Mwagwa mabere galinga okura. Mwagala fena tugwa mabere. I said, I'm on a live. I will call you when I'm done. Amabere ganogala. Kaundo. Gava mubaka. Unagambye obwenzi abamu blocking. Anange banana banyumiza. Come to this school. And supplies now. With school. Nze just if na funyi semena njogera no wawo. Baba asabya ne nkaba wa nze ne parking ne motoka wa parking nze nimbira ne snacks za. Nemba nga ziwedde. Waliwo agambe tekako SC enkwawa tuyanyi. Anti ebintu by'emmotoka bizimulinya Uber kati by'emmotoka temubimanyi motoka ebe parking nze. Si era ko. Stagira. Ate omuntu okuya nashageza alifatayo. Luwi loves you, Bambi. I'm loved by the best. That's why I also love the best. People I love never go wrong. Ze siberanga kawo ne batalina makulu. Temba mulaba abantu bemba mpolereza bategeera bantu balungi. I love good people. Abantu abali good hearted. Sala nnyo mulinyirire bantu balina makulu. Otherwise, how are you? Ndi kati ndi bulungi kubanga babadde bankako okuleka olutalo nga not abadde alongana ne mugale kankuleo kalaivu kamuwe kati we maliriza sidda bannaya ddamu okunda banga nina kyenjogedde nze mbadde wano nga ndaba waliwo omukyala Bambi gwe wano omukyala omulungi omukakkamu gwe batuuza mu bintu eby'ekisibo bamuyita info trust omumanyi
Infotrust omanyi? Infotrust. Infotrust. Mpala jebbi. Hey, ngaba muteeka mbibozi by'ekisiru. Ngamba no. Temu mukyalo oyo nange ndi ku side ye. Temu muteeka mbintu bya kisiru. Don't do that, guys. She's a sweet, beautiful lady. Okay? Temuteeka abantu mu bintu bya kisiru. Temuteeka abantu mu bintu bya kisiru mu bibozibozi bya kisiru. Fear the rich. Fear the rich. Muligamba samuranira ntalo addamu okuvuma Infotrust one. Chiboko. Kubanga mwe baana mu mwagala entalo. Nze gwe mbadde naye abadde Madam Old Hague. Ayina akasajja k'akasiyazi. Mutadde abantu benjagala ennyo mu bintu by'ekisiru. Damu wali wadde kuwani. Nenga mwagenze ewa Mami Gadgets oggula ettaka. Ayina ettaka eriri authentic. Ettaka eriri authentic. Mami Gadgets nyako nsasule. Kalango sika abwereri. Ettaka eriri authentic yalirina. Mukiwulidde. Hey. Ate munaga nti tukubidde bantu bulango. Amunguluze gwokwasa mu comment section wachi. Rachi, chichi babadde ki? What is it, guys? Babuuza ani alina omusajja omusiyazi. Naye nange nno by the way. Mbagambye Madam Old Hague. Madam Old Hague. Namuwadde erinnya nabadde mbanyumiza ka story. Ne mutuuza abantu nange ndi ku oyo omukyala bambi. Ndi ku side ye. Banyo tuuza bannamwe mu Bugundi. Magaba. Soko nonyeze full figure changambe genda ke wankunda ndabe chali wange full figure. Chabaza engamba. Ndabikebera tali kiriyo. Kati lwaki muwayiriza baby wange full figure? Bana abaana balina n'omuze. Mpasiko babiri walala ne banaana balina n'omuze. Babegala olipira omulala kwegamba olutalo babenga abaluguzizza omulala. There is a person I promised me. Kwano Nnyo wa full figure. Ali eno waffe. Namusuubiza I'll never do an attack. I made an oath and I trust that, like, I respect that person a lot. So Nemgamba, I will never reply her insulting her. Nayo tulese mu lutalo tutuze. Aya nedda lwani ani yalutandise. Bantu kwetuza. Nzobedda nkola video zange tekako caption zange n'olaba comment section ng'ekyatwana era bannaye. Nze saabitegedde. Era nababuuza waliwo olutalo lwe mwandika naye nze nga sirumanyiiko. Sirumanyi. Mama, bye. Mugende wa Jebbi reporting. Onangambye ate Jebbi omukozi. Tambadde mwaga mukubira akalango. Jebbi akola amasuuti. Agatekanekana. Mugende mu supporting Jebbi. Musajja wa Katonda. Okay? Go and support Jebbi. Akola amasuuti amalungi agali ku mutindo. Oyagala mukolo, oyagala kwanjula, oyagala kukyala, gende wa Jebbi. Old Hague kago tuliko ne kabaka akasiyazi. Temuteeka mu bantu bagagga mu bintu bya kisiru. Ye. Unacheka nini? Why are you laughing? Unagambye otije police. Ate police njagaza ati mumanyi nti family yange esinga abantu abasinga na family yange ejjudde mu police. If you didn't know, now you do. Abasinga bonna bali mu police. So munaye.
ebyo tebitududumya. Ate twafumbi like family yange esinga yonna wasibwa banene. So tusololeta mobede kumobede. But my life changed okuvaira Jacob media. Omanya I used not to love media, by the way. Now you can stand at Jacob media. My love, you can never be bored. I love you, Luwi. I love you too, actually. Tokola era. Era mugatano. Tokola era. Just nana yagala. Chemanya ya abaddeko. Ze old manya abaddeko. Kuba buli kamu abakalaba. Ali ngono gwe basuzi. Abeera ali awo ku bulamu bwa Luwi. Buli kamu ka update yakategeere sati gye bambadde bi. Omanyi bana abaana bakajja. Omusajja owange mbadde mwagala nyambale saati yange. Ya neighbor. Ndo neighbor. Nzambalira ddala. Tenga sigenda kulekera awo. N'empale tuzigabana. Sife bashoti bahu. Tweronda appetite. Nenika omuyise musiyazi. Nkulabikiranga ali interested mu kugula pampa. No. Omuntu yenna nvumira omwana bulungi ababe wabaleeta tebatuula wange watudde mbasiina budde bwabwe ge mazima. Ate waliwo ne manyira nga bafuka bapikerere okimanyi ng'oli buli wavaayo ng'awolereza omuntu babutegeera butegeezi pikerere. Ayagala bamwokyeyo teri kisingako awo. So bapikerere bo bangi ku app eno. Ate Fiyobe akoze ki? Kifiyobe mu bitama nkyagala nnyo. Fiyobe si efibi. Oyo shibuju. Shibugati. Kes bito ina kakebeko obwerere. Njagala kola charity. Nsa oyo. Tusale emibiri. Njagagerako gym. Ogenda kusala mubiri gwange. Mubiri gwange. Mubiri gwange. Njagala sala ku mubiri munnaye. Gwasala dda watulaga ng'oluzinze weight. Ajagamu. Sikyayagala genda nnyo mu gundi. Donation eyagala gikolera. Gawe embizi. You guys, banaye my sister tukulete kanzu Sharia okuva bamwita Dubai Yugi Express ali awo. Sharia makanzu dresses ezebei eze Turkey eza Egypt tuleta veils tuleta each and everything in plenty ebya class gwe just osonga woyagala tubikujire all around the globe endayo muulidde bamuyita Dubai Express oyagala kujjaka motoka oyagala kujjaka motoka Dubai fe tuli basiraamu sente tetusaba zisuku mu ddiini zeegamba so emmotoka gye bakuleta ne bakusaba omusolo gwa million 6 ate gwe no Dubai UG Express agambye Taichika I have your Sharia ati gwe Luwi yobe wadde kati saza kuba mulango tena tu abana bobu wala bana bobu wesi walira Idi adhube etuse bannange Idi adhube etuse
obwedda olutalo lwadda luwawededa. Obadde olize lutalo lwaki? Wabadde olutalo ki? Banne mune bagala olutalo musoke mugula ya. Mugula amakanzu. Ate nalese obupya. Waleese omusaalo gwange nga bweyogeza. Bagulese musiru kyotuukiraawo. Njagala musaalo gwange. Mukwano nagulese gweweta ne ku airport bagala kutwala. Banguzo lugabanguzo lwolina otuuse ebintu byange. Wama proud side chick nina sharia yo mama kugambye mirundi emeka njagala kuwa side chick sharia tonfaako. Luyo muwowo. Olina kanji kagaliza kiwala gwe. Assalamu alaikum. Kana kasa. Kati zifuuse bbiri baby girl. La ilaha illallah subhanallah. Ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Assalamu alaikum. Ya Allah, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saba Allah wachitiwa kudise. Mukwano njagala buli Friday ngofuna sharia. Bukitegeera ekyo? Wachitiwa Allah gwe watutonda. Kunika kano katufuukire ekizibu. Naye mugende wa Dubai Yugi Express ajja kolako. Waffe tuli basiraamu ekintu ekitakkiriziganya nakyo kya buyaaye na bubbi na bufere. Nze njagala fukalira wange. Legit. Pride side chick anzita. Mukwano njagala owo wa board number yange buli Friday nga kima tusagala oddemu abaya. Labo ogutwe. Bayi nange njagala kanzu. Gwe tetusobola kuwa kanzu ogisaliremu ennyamanyama zeeze zitategeerekeka. Gundi ali wadduuka enkyanzi jeje amirira. Na atoina fukamira baby oli class above. Ato ogenda kwambala zigi Instablington. Instablington ezo nga zizimanyi bro. Mpya za kajja bazita Instablington. Adokisusa hajati. Njagala tukakasa abantu basaaga. Bana etemwerabire okula oil ono. Empiri. Namukakasa tewetaaga mukakasa. Yes, for kids I have bana inalese mali. I don't know how I can, but I don't post. Mumanye wafete tu postinga. But ndese Luwi ndese emigugu 12 ngenda kuweereza gwaba kati kujjako mali. Mashallah tabarak. Juku ona Mashallah tabarakallah. Mugende eri musinika sinike ebi mufumbiye ebidongo. Mbukono. Kiyaki mukwano. Proud side chick nkugambye buli Friday. Allah ta'ala. Njagala ofuke class oyo gana mwegayira dda wallahi oyo Luwi buli Friday ya barisha. Kankubulira amazima yo kata. Ze balingi sharia zitajira mu SC. Nawo ntubulira. Kano obutwa yateeka sente mu nkoti yange n'enzija n'ebalo omuteja addukidde. Jenny Bully. Okoze Eze sharia zennyina bitooke byebigwa bannaaye fa abazitunda. Ono side chick bambi mumanya atera nnyo okwambala sharias. Mate proud side ate banasinga nayogedde naawe nga nkyali eri. Nyankuterako akakondo n'akasawo nga njaga effulu gange. Kiro envidia zitakula. Bana entunda oil wuno. Beauty. This. Aisha wava ku ndagaano. Luwi wava ku ndagaano. So muting. Anaje mama wange. Yes. Banyinza mukubira. Ndi waneno kukakungulwe gambye munnaye. Anti ndadde waneno ndadde mu snacks. Kati ndabye muganda wa mama wange, oluganda lwa calculator naye mukwana. Sisobola ddo. Hi.
Mama kanzikirize ku request atubulire kye batugamba omwo atubulire ensonga. Kasita tebakola era. Wanji Hasfa. How are you doing? Jibulonjo gambet. Hola. Merenda, njagala just kubuuza. Jibulonjo baby. Infunya. Mana yesagala jawa nonga tagenda kwogera ku old Hague. Ze sagala mutandike yingiza abantu mu ntalo ze simanyi. Omuntu gwe tubadde twogerako bamuyita old Hague. Abalala be mwagala okumbulirako sibamanyi. Bana emuli mutya? Nze Dubai njagala kanzu. Portrait ngambye omwomu. Dubai. Dubai gwemba. Oyotogeza n'omuwe kanzu paka nga avudde ku nva. Kati enva zaffe zeesonyiwe. Duku ono tuweda tukuwoninga va ku nva zaffe zeesonyiwe. Emwina kye mu anyway ne ka oil kankoledde nkateeka mu kirevu era kati kigrowinga. Kozi bakayita batya? Sanye BE oil. Amadi uko nave ku nva za damu enva zeesonyiwe. Bana empe kanzu Dubai. Neno nyumya tokola tokola era onanshana na ndingo tabu ningo munyo gude mata newa bula tuvire kumva nenga Dubai express up please mumugamba ki Dubai gwalete oguto gwabewa mmwe oguto gwabaswali ogude empto ogulete wa asoka je ampe ku kanzu abadde ali mukola era Chikulumu okimanyi bampita Hajjati Dubai ujo mugabi yekabwense. Gende eri okolo. Bana yegenda gabayo sharia tano. Tusoke tuwulirize ku bantu. So hard. Ongamba ki my love? Proud side chick we mute nze. Gundi Dubai yuja badaga ambe ntakenda gabaya baya 5. Ayi kaina ensonga lwaki. Ensonga engabi ez'ettaano number 1. Yeah. Tumanyi oberi nyama nyo dyogera balyogera batya? Egg. Old egg. But making me funny mubine ebintu by'abantu abamu ku social media. People, we have moved places, we have made, we have names, we have people, but where we come? Abantu abamu social media neri bavuga speed ate lwaki bavuga speed kyalo bwe balina, but aside okubeera ennyo nakyalo, you want to talk too much, oyagala ku your everything, just market your business and shut up. Ogenda labanga social media kunyumira nnyo. I come to social media, I sell my clothes. Nengamba nga babisala. I know many abantu abali wana abalu witness me. Nze buli rentambula bwe nkomawo nga bebisala 12. But this time Kurani nazigaba luli Luwi n'otwala ne Kurani. Aya nze ano nga njagala kanzu. Neka this time round Luwi, njagala Luwi ya abantu bo batano. Five people. 5 people never be twagala ogenda kunzikiriza inbox ogenda kunzi no Luwi simaka abantu you people, we want those Muslim people. Mariam, abantu bano banagamba bugambi Luwi itabasima. If I get any endorsement ebintu bebatunda products zebatunda ezebbe nzija nesoka nenzibawera bwerere bantu batano bantu bakaga bantu each endorsement I get nga katola bangono oil ono and I give they are trying the oil no nafe batu endorsing batu mujjalira mu kanzu za fwe batuwe ku kanzu agala kanzu batuwe ku kanzu by the way, ani gwaso ofunire kanzu. I have some kabla kanzu kami
Ako kange. Anze jara ya mkono mwangu. Konna abakuganya tebali na wano Uganda. Nze njagala ya Wendi wa. Ali No Wendi. yuko yoju. Ndagire wanji ndagire obadde otugamba ki? Yali ndeko ndagire kwatamu. Amanze. Nze kulala kanzo. Luwi, salamu alaikum. Ngali wano. Wendi. Alaikum salam. Wendi. Oh, thank you, Pfizer. Yeah, nice. Era nyize nyenze. Pfizer tokisusa nja kublokinga. Oh, thank you. Mboleddwa era nyize. Why don't wish me well? Nina olubolobolo. Ekigambo ky'amaanyi olubolo. Banange guys, it's going to be about 5 sharias. Ate kanzo. Aneroze. Luwi nange ba ekanzo bajinfetaga. Kubanga. Bokomyewe Uganda. Wendi. Abadde atugamba kindagire lwamayogera naffe nzaagi. Awo muyina gwe bayita ndagire sirikako. Onkubye ekikono. Wange gwe nina. Nedda mukwano, we are beautiful and Salamu alaikum. Amanda gire wanji. Wa rahmatullah. Wanji. oh, so much. Bebe Luwi kuno mbadde njagala oyambalemu mu ngoye olaba otya? Kavumenzi. Nyizo okuvayo nga nsaze weight. Luwi. Elon, hi. Elon comes ogamba otya. Gwe Luwi. Bonna abali mu request bagala abaya za bwerere. Request Ndi bulungi, Luwi oli otya? Ndi bulungi. Simanyi. Kanso kenzeeko bateekeko bafune abaya. Live aya nja gikola. Banji bulala. Friday inshallah. Aaron's Rana. Aaron abadde ki? Nange ndaba bamwogerako wano siri kitege. What's wrong with Aaron's Rana? Ndabi bamutaaga. Akanaku bannaye kakoze eki? Akakazi kagozza abagagga obwama. I don't see her. Nani? Tali mo request. They are telling me to invite her. I don't know why. She lose What? Wanje? lose mind. What? Mujeko biki byayogera astaghfirullah wa billahi minash shaitani rajim. Yeah, I would be like Jim kuba munna. Izo kuba badali awakulu. Astaghfirullah ya Allah, gumukomi waffe. Astaghfirullah. Toto. To give Rana what? Habaya. Never na mkwaraste we yagaliza. Aaron's Rana ina mukase. Susan Wanji. Hi, Luwi. Hi, darling. How are you? I'm good. How you doing? I'm great. Nayaziza nange wano okunkyazako ge mundi gwange ogusoose. Amina. Ndi bulungi mukwano. Agamba ki side chick? Jendi sina tap wali wagambye ndi mukadde nnyo. Banna ndi mukala. Abana bafata bato ndi mukadde ate nze ne bwe. Ayuki, assalamu alaikum. Salam. Don't come requesting ngamusaba abaya. Inshallah ta'ala oyo wa talimba. I'll come with your abaya. Zinzibaleetere wano nonde randomly muzitwale. Luwi kwendi kwa abaya ezo bannange. WhatsApp. Linda wenakola live. Gikola nzije mbabuuze tufune omu randomly tumuwe abaya.
ate n'omwange tebajjaamu. So agambye Bambi ajja kuzibawa. Proud side chick ani aleta esooka bebe bosweri bozaline. Nenda kuna Kale bana ekyala gwe wansala. Ali zita. zita zina outfit za tugule mitwalo 3 webiri. Bagambe Luwi azimanye ezaffe 250 300. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome salam, my baby girl. Yeah. I'm good. Nze bansuubiza amatooke negala kagaali nnyafu okuva Mengo. Yavaya, I tell you didn't reach out. I reached out to her mu inbox naye akatabikula messages alinga gwe. Exactly. What's up? Chimani chikazi. Princess, what's up? Nesonyiwa kuchayi. Medangamba wa. But I was there na Alimu ku I came to Dubai first I dream abaya. Ayo when najua no princess. Ngenda ku replacing our outside. Princess uliriza Dubai nabaddeyo only 3 days. Nabadde mpita mu Bugisi nenzira Egypt. Bananga omuntu omulala nga nagisambe bana bo mu comment section mwabazunza olugambo bali comments za mu olusinzi mutinga. Here we hate lugambo. Mugambe era naffe kye tukoze tubadde tumanyi waliwo abajja okubogola kati bali awo bale kati babogola hai nega okay Luwi tubadde twogera wandi yawe nalesi bagambe kale kasharia ke bakusaba nalesi empya Express mami waffe bwayambala mu ngoye zo nga bagamba ali kweyazika mwesonyiwe. olaba waliwo eyaga muganda wange nkwesibako. Fine. They'll be fine. Wama kati Luwi badde nteeso ogenda kunyambaliramu nga 5 sweetie bo baby bobo. Nedda. Kwa ya 5. Kwe princess. Hi Luwi agambye asobola. Kwe princess. Hi Luwi. Hi. Bana ngenda lekera Yes. Ka baby, you're so beautiful to shout. Titabango likalungi nnyo okuyomba n'abantu. Kayomba kamama. Obulungi tebulina gye bulaga tebuseeyeeya. Nenga akyaliwo awonye kimu kibulooka. Proud side chick gwe tukyawuliriza. Gwe talina kyakisanga. Kalimole kuba ndi mumpi. Ani? UG Express ampisako omulimu olwokuba ndi mumpi. Mulabika mwenkana nno naye si muwanvu ali awo. Siri muwanvu. Akayo ali mu Naye wa kifuutifuuti oba bagamba kifuuti lwakuba alina ebintu binene ennyama Bali UG Express wa kigero. Wambuuza. Wama kati nzize kugwe baby Luwi question you wama like chick when can we meet and talk about that? Wama mavele bate chambade ne wadde nange off sigenda kola. Wama ye omwana oyo. Nze ne family yaffe tuganye era oyagala batandiko tweyazika ate tukwesibako nedda twesonyiwe. Oyo munange boss toyogera ino okujja alondeyo 5 Luwi nterekeyo make boss ladies. Acha ajja omanyi balowooza nze omuntu atwala business bwenti wenne ku muganda wange I buy. Bambi she buys wallahi so much. Luwi nomuwe kyobwerera soka. Kubuuza kimu wakingulidde kuva eri ng'okindeetedde tompa kya business waguza obuguzi. UG Express okumanyanga Luwi tayagala bintu bya bwereere. Nakati waliwo order
Abaye. Captain upstairs. Tatumanyira. Yani. Sokoleke waliwo ono hijab style ayagala request. Yes, Hajat. Tageza nango. Wesirika. Wakubira akalango ng'omuggyako. Sirika. Wanji nyabo. Kaakati n'ebigambo byokka bye mwogedde ati so akwogera kigambo n'eki. Nanja, please answer our questions, baby girl. Which questions? Mbadde ensongodde omumwa ndabe kyayogera nsabule. Nedda, she's sweet. Kati afunye ensonyi na sweet kamama. Ajja kujja ng'okoze live. Yugi, please, UAE and which has best abaya? Let me tell you this. Mami Princess, oyo mungambireko abuuza lwaki banteeka ku sengasi ndeta sharias ennungi n'esiragirira wajje nzijja. All countries sharias ennungi test y'omu. Kisinziira ky'oyagala na ssente zo. Test, yes. Mulimu omulinnya n'aleeta ye nga yabyategeera ne mutabitegeera. Kati ne mbeeramu omuntu aleeta nga nze omuntu n'agamba yii wagijje wano mugamba nagijje gy'ova nga takikiriza naye nga mwenna mwabadde mu nsi yemu. Yeah, so it's all about Yugi, olaba abantu abadde kutambula mu Dubai kibazibuwalira okufuna abayas ennungi naye give yourself time. Engoye ennungi mweziri. Ate balemera nnyo wano mu I spoke to Zaira today. Yes. So I already said hi to her. Balemera nnyo awo mu Banias ne babeera okwo ne beeyiringula. Bania. Simanya sokotokoto. This year ngenda kujja kawe Dubai. Like a week vacation. Gwomanyi naawe. atugenda fembi. Nedda ukanatandika okugambuza mu butaletale bwammwe. Atoze kuyisa kivulu. Jebaleko yasini mpye enkoko ono kajja gikwate. Ani yati enkoko. Naye bannaye Queen Ma. Nze banange n'ekirala nkoyo abajja mu inbox ya block me and block me. Waneeno bw'ojja n'osiiwuka empisa I block you and I mute you. Kaakati awo gwamanyi. Nze teri bya inbox ngende mpumulemuko I grab something to eat ndabe ekiddako. Sarah gwasembayo temuleeta bantu balala. Wanji Sarah. Hey, I wanted to say hi. Good afternoon, guys. Good afternoon. Thank you too, darling. Have a nice day. Likewise then. Okay, ciao guys. Dubai. Nyeze. Njale numa. Nembadde njagala luli ompe ondromps wakse ovuma ndabo bambi sobola tukikoze. Wa. Ebyo mbasagala obiyingiremu Maria yaffe. Kati mbasimanyi oba nasu mbisobola oba sebisobola. Kale guys, thank you so much. Ngekompeze 10k. Tunaweza na 10k oli awo tuwoganira. I'll follow you. Abantu batono. Maria mzengenze later. Toko mchileko banfollowingeko babere 10k kofa.